ate abasinga tulina weakness mwetwala nti mumanyi. Yes. Nawandiika muno nempandika ebintu bingi nengamba one of the factors of prosperity neteekamu good listening skills, forgiving and forgetting, determination and courage. Byonna nabiteeka muno, taking personal responsibility for your life, focus and vision. Naye mulimu ebintu ebimu kati nga good listening skills. You don't have capacity to take in information. Omuntu waba ayogera eri gwe sooka owulirize ogambe negundi nabadde agamba ki okifune okiprocessing or reacting. N'ebiseera ebisinga bannayuganda basinga bagamba nti bamanyi ekintu ekyo kyannaku nnyo kuba ekyobutamanya ekikulembera butamanya nti tomanyi kuba buli wootegeera nti tomanyi oteekayo ebirowoozo okulaba nti oyiga n'omanya naye bo bamanyi buli kimu bakimanyi kugana tubeera nga tuli in a stagnant state mutasobola kulaakulana kyova olaba kyannaku nnyo abasomesa bannaffe be batusomesa n'okunoonya obugagga ne bangi mu bo obasanga nga temannalongoosa oba temannasitula bulamu bwabwe lwa nsonga bagenda ne beerimiting at what we call basic information rather than wisdom. Information is basically knowledge. Naye the ability to practically apply such a knowledge to turn it to wisdom is what calls for or gives you actual success or prosperity. Tutambule nnyo mu birowoozo amagezi ge tulina tulabe tugateeka tutya mu bikolwa mudda kyekijjutufiiramu okukulaakulana ng'abantu n'abatulinaanye n'ensi yaffe okukola ki okutwaliza ewamu.